Essuula eyokusatu. Nebukadduneeza kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu, obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6, n'akiyimiriza mu lusenyi lwa Dduula mu ssaza ery'e Babulooni. Awo Nebukadduneeza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza, bajje eri ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Awo ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abakungu, n'ab'amateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadduneeza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogerera waggulu nti, "Mmwe mulagirwa, mmwe abantu, amawanga n'ennimi, bwe munaawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza mu kiseera ekyo, alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro." Awo abantu bonna bwe baawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, na buli ngeri yonna evuga, abantu bonna, amawanga n'ennimi, ne balyoka bavunnama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadduneeza kabaka kye yayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya, ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti, "Ayi kabaka, obeerenga omulamu emirembe gyonna. Ggwe, ayi kabaka, wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro." Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babulooni, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. Abasajja abo, ayi kabaka, tebakulowoozezza, tebaweereza bakatonda bo, so tebasinza kifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala ne yeejuumuula, n'alagira okuleeta Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'addamu n'agamba nti, "Mmwe Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, mukigenderedde bugenderezi obutaweereza katonda wange n'obutasinza kifaananyi kya zaabu kye nayimiriza. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, na buli ngeri yonna evuga, okuvunnama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze, mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu mikono gyange." Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti, "Ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era anaatuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo, tegeera, ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newaakubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza." Awo Nebukadduneeza n'alyoka yeejuumuulira ddala, n'engeri y'amaaso ge neewaanyisibwa eri Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. N'ayogera n'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Abo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde seruwale zaabwe, n'ebizibawo byabwe, n'eminagiro gyabwe, n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo, ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abaakwata Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego. N'abasajja abo abasatu, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa.
Awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa n'agolokoka, n'ayogera n'agamba abakungu be nti, tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro? Ne baddamu ne bagamba kabaka nti, mazima ayi kabaka. N'addamu n'ayogera nti, laba, nze ndaba abasajja bana nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro, so nga tebaliiko kabi. Okufaanana kw'owookuna kuliŋŋanga omwana wa bakatonda. Nebukadduneeza n'alyoka asembera ku mulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro, n'ayogera nti, Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego, mwe abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. N'ab'amasaza, n'abamyuka, n'abafuga, n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro teguyinzizza mibiri gyabwe, so n'enviiri ez'oku mitwe gyabwe nga tezisiridde, so n'engoye zaabwe nga teziwaanyisibbwa, so n'olusu lw'omuliro nga terubabaddeeko. Nebukadduneeza n'ayogera nti, Katonda wa Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego yeebazibwe, atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamwesize ne bawaanyisa ekigambo kya kabaka, ne bawaayo emibiri gyabwe baleme okuweereza newaakubadde okusinza Katonda yenna wabula Katonda waabwe bo. Kyenva nteeka etteeka nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bonna ku Katonda wa Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego balitemebwatemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo, kubanga tewali Katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Saddulaaki, Mesaaki ne Abeduneego mu ssaza ery'e Babulooni.